ni yali amanyi nti omuntu ayinza otuuka kulinessa. Eno yabadde engagement party era mwana mulenzi bw'atyo yayise mwana muwala amusurprisinga era omuwala ne bamusaba obufumbo naye bw'atyo n'asobola okubeera ng'akkiriza. Naye ye omugole omusajja mumulabye oba omusajja eyasabye obufumbo mumulabye ka mask ne ka gaalubindi wadde obudde bwabadde bwa kiro so that eimu ye yabutalabika. Kati ekyo kiragirawo nti ne ono omusajja bannange nedda sikakwagala bufumbo sikakwagala bufumbo. Tetwategedde musajja yaani omukyala ekirungi ye asanyuse naye nno ffenna ensobi ebeera etukutte okimanyi ekyo. Abantu abasinga mwakubye nnyo mutabani wa Falaawo ku ekyo kye yakoze naye ate ne bawala bamaada nammwe muli bulala kubanga naawe maada wootuukira okukkiriza mbu naye yeesi wadde engagement naye kiryokke jangu nga otaddeko akakokolo. Eyo teyabadde fashion saga mutulimbe mbu yabadde fashion. Eyo teyabadde fashion. Ebyo si bya fashion nedda. Kwega kiragira ddala nti omusajja ono either alinayo obumpanchimpanchi obanga musajja mufumbo o just ng'ono yalemezzaamu bulemeza obutaagala kubeera nga amufiirwa bw'atyo n'asalawo okubeera nga naye amuteekako akaweeta aka engagement nkusibidde awo. N'omuwala naye kye yasobodde okubeera nga n'akkiriza nti ye nzikiriza nti ja kubeera omukyalawo omufumbo obulungi omwesigwa. Kati awo simanyi wa gye bigenda kubeera nga biggwera naye wano ku SMX Media tugenda sigala tukuwa updates nga kyolina okukola subscribing nga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere. Kati nno weekanganga ne nyini musajja oyo yabaddeko ku pati naye nga teyamutegedde mbu yeye olw'ensonga yabadde ataddeko mask. So time ya kiisu yatuuse n'asesetulakoko kati no wano n'akola n'addamu n'akazzaako okisanga wano ku SMX Media subscribing nga nyiga notification bell ebisigadde obitulekere.